She's coming. She's coming. She's finishing up this side. Yes. Yes. We want to be permanent here. But they might be right. I just want to know. Excuse me. Please help us. Pandemic, what is happening is yes. For your invasion. For your invasion. They are driving out. Okay. We shall handle them. Not fighting me now. What is my Kanyama. Yes.
What is your phone? Con esta tu puede. Abula, temutukoze mubiye wansi. Ngulira. Ebuuza yogera. Edi. Ndi ku mulyango.
Gwenna munaye yakatwegatako tuli wano ku kitebe kya NUP e Kamwokya era nga bwakedde embeera yakedde nga eya bulijjo embeera yakedde nga eya bulijjo era meeting ng'etambula meeting nga gyeri naye gakikantine nnyo n'ekyukamu deployment neyeyongera amagye wamu nga galatibwako ne poliisi eya bulijjo era nga buli omu golaba nga buli omu golaba ayina mugemerawala oba emundu ayina mugemerawala n'emmotoka ebyenjawulo okuli emmotoka ya tiagas wamu ne kabangali ez'enjawulo byasazeeko NUP headquarters wano e Kamwokya era buli kimu ekya Lwedi kigetinze confiscated bakitwala ensonga nze nga munnamawulire era nze ng'omuntu omu sinaba kugimanya nga bwe tuli embeera bwetyo bwekyatambula gwe wenna atwekuumiddeko embeera bwetyo bwekyatambula tuli wano wabweru wa NUP era nga embeera bweti bweri ebintu byonna ekikwatagana Lwedi bereti akuna saawa akuna kikopo nga kyefaananyiza ne Lwedi kyonna kyetwalibwa nenga tukyatambula mpola mpola. Hey boy. Your scene is the other side. This is our private communication. When you want to Mind your discussion. what come about what you discuss? You have to give me what What is your name? What is your name? Well, you can't even question We're not conscious, that's why we get our money. You're conscious, and This is my first time to have this as because money how dangerous your power is. With this resolve, Jeffrina, let me know you're going to call her. Baba Media Group. Is that what? This is so much
Chuma. Wani. Nsawo kije batu. Jangu. There were some two ladies who know over there saying what's your complaint? Baga yange bagiteereddwa omuli omwana ngandi bagipakidde Actually, I can't do it. You never know what they will bring up. nkansi nkebedde ebbanga teririmu eyange yaleeta alamubaddemu engoye zange ebadde wali eri mukuli katebe wali ku tebo ya fundraising Afande. Afande na. engoye zange zabulijjo Twagala babayite babbingwa abaserikale badde engoye Bring. embeera bwetyo bwekyatambula gwe munnange eyakatweyongako bo abaana bagamba bagumu wakati mu kunyigirizibwa wakati mu kutiisibwatiisibwa nabagambye mu bumpimpi kyekyo kibayita lulubayiro kino kibayita lulubayiro abasajja abazze okusalako kamwokya tebalina mannya abasajja abazze okusalako kamwokya tebalina mannya waliwo baaga y'omwana gyebabbye ebaddemu ssente Waliyo omwana eyo. Omwana asigaddeyo eyo. Wenawe vaayo. Juba. Omwana asigaddeyo eyo. Juba omwana asigaddeyo eyo. Ajagiraba. Buli muntu naye maama. Omukola yali jeno nga yambala banyagola kankusoobo naawe muli kukuna. Kabula bwerabisiza bannange. Mwe komedi nawe bakola si komedi this is also comedy. Bali bakute. Vayo Ronnie gala get now. Kalawo.
People power, our power. Embeera bweti bwekyatambula abasajja buli kimu bakitutte ekyo kye bayita lul by law. Lul teeka si rule of law wabala lul by law. Lul by law kkiriza obagaana. Ekisinza okunnewuunyisa olwaleero nti bano bonna be mulaba bafanda basinga bagyeko amannya tetumanyi lwaki tetumanyi ddi bataddeko masiki bakwesa effeesi zaabwe era bagyeko n'amannya. Kitegeeza ki? Nze nno bwe nali nkyali muto nga muzeeyi wange ngamba nti bonna buli olaba yunifoomu ya poliisi kitegeeza ddembe, naye ate gye ngenze nkula eya Uganda etegeeza kirala. Naye deployment eno ebaddewo olwaleero kkiriza obagaana baba tebagala bintu bya red wabula waliwo kyebadde bagala ekirala. Naye waliwo kyabadde bagala ekirala naye nze n'okkiriza mbu kyabadde bagala tebakifunye. Babadde baagala tebakifunye. Ne tufunye amawulire nti abaganda baffe abamu bakwatiddwa, abamu ku baganda baffe bakwatiddwa. Tufunye amawulire nti abamu ku baganda baffe bakwatiddwa ninga embeera bweti bwekyali. Era omuntu yenna alwawo okuyita eno ekamwokya olwaleero wabanga ayiseeyoko oyinza okulowooza nti eno nkambi, eno deployment esingako omukulembeze esingako eya dictator gyatambula nayo era abasinga beewuunya. Naye kkiriza obagaana lazima zino zonna signs of a failed dictator. Babadde batwala buli kimu ekyekwasaganya ku lwedi. Babadde batwala buli kimu kyonna ekyekwatisa ku lwedi. Hakuna kakofiira, hakuna stocks, hakuna saawa, hakuna kikopo nga kya lwedi. Babadde bakitwala. Ekisinza okunnewuunyisa era ekikyanewuunyisa ssaawa eno nti teri afande gwosobola detectinga nti yono abasinga amannya bagakwabuddeko, amannya gakwabuddwako bamaze munaaye bamaze okutwala ye batwala era munaaye kuba tuli mu lulubayiro ensonga ya kipindano bagendera muganda wange bamaze okulefulira ne baagala bagenda nga ne uniform yennyini gye balimu nayo yennyini yaffe. Embeera bweti bwetambula muganda wange, embeera bweti bwetambula nga ne uniform yennyini gye bambadde n'emmundu zennyini ze batutiisa nago buli kimu gavumenti yekigula. Ate gavumenti yeggwe. Kati kkiriza ekinewuunyisa eno deployment Museveni gyagamba gye yalwanirira okumala emyaka 35 lino eddembe lyagamba lyeyaleeta mu bantu for 35 years ne bambi laba bano baganda baffe nze bensasira abapoliisi bensasira ofaako bufi they are living the world. They don't have they don't have what to do. Naye nabo bakozesebwa naye nga watulidde feesi zaabwe ziraga ennaku ku maaso, feesi zaabwe nga wasunuulidde. If you look at their faces they show something different. They really want change. Ninga embeera bwete bwetambula munange as usual bamaze okukola effujjo era munange bagenda bamaze okukola effujjo. Baga olabuuza baga bambala za kyetiyagasi masasi ki buli kimu bo baze nga bazze mu vita ndowooza olaba deployment omuntu ayinza okugamba nti kampu eri wano gwe mulayi wa Lujuyo TV kukkiriza obagaana nti wakati mu kunyigirizibwa bano abantu singa otunuulira feesi zaabwe nabo bayinza okubanga oba oli awo bano abantu oyinza okulaba oba oli awo nabo kyebakola tebakola ki bali first omusajja atambula akutte trigger ng'oyinza okugamba nsiko era amawulire amatuufu galina okugamba nti Kamwokya turned into a bush. Kamwokya turned the bush. Gega amawulire amatuufu Kamwokya turned the bush kubanga eno deployment eba ya nsiko. Kubanga buli kitongole ekyokwerinda wekibanga weekiri, buli kitongole ekyokwerinda weekiri military
LDU, police, SFC, abatabi basa simanyi baki, simanyi bakwata bomu, simanyi biki, simanyi mbwa. Kale nno. Kati kino this best describes kino kidescribinga bulungi nnyo bunaku kye tubagamba nti enensi tekyafugibwa muntu wabula enensi efugibwa maje na poliisi. Kkiriza oba gaana, kkiriza oba gaana. Nenga gwe munnange akyatekumiddeko ku lujjuliro, akyatekumiddeko ku lujjuliro, babadde balowooza oba miliyoni 6 ze bayogeddeko. Ya Rabbi, yaba ssente y'omuwi w'omusolo. Laba ssente y'omuwi w'omusolo kyekola ku muwi w'omusolo. Banaali laba ssente y'omuwi w'omusolo kyekola ku muwi w'omusolo. Laba oluguudo bwe lukwatiridde yiyi nga mazima buli ennaku 2 nupu esalewo ekirwa kituufu asi kituufu kooti esalewo nga mazima buli ennaku 1 ku 2 kooti esalewo. Yeno ssente y'omuwi w'omusolo kye bagikozesa ku muwi w'omusolo. Kkiriza oba gaana, kkiriza oba gaana. Naye lazima wakati nga tunyigirizibwa, wakati nga tuteesateesibwa, ffe tetukyalina kyakuzza. Ate ne bano baafande bw'otunuulira amaaso gaabwe ennaku, enjala n'obunkenke bwe balina nabo tebalina kyakukola. Abasajja bato baatomera naye nga bo bali bubi nnyo. Enjala ebali ku maaso nneene nnyo, si njala ya ssente wabula enjala ya kawunga nti nako kennyini tekamala. Nako kennyini tekamala. Naye nga best description egamba nti Kyaddo egamba nti Kamwokya turned into bush. Kamwokya turned into bush. Embeera bweti bwetambula gwe munnange. Embeera nakateeka kumpale nakazi. Embeera bweti bwetambula. Kati ssente y'omuwi w'omusolo gwe ssente gy'owa ku sukaali gw'ogula, gwe ssente gy'owa ku munnyo gw'ogula, kyekino kye bagikozesa mu musolo. Kyekino ky'ofunamu, kyekino ky'ofunamu ekitoofu, kyekino ky'ofunamu. Bambi basajja watu bulabi. Era mwe basula omusolo mbebaza nnyo ekyo kye mufunamu. Omuntu yenna wayogera ku lulu by law, nti lulu of law kino kyabategeeza nti lulu by law teeka kipinda law, kkiriza oba gaana. Mba mulina okikola era bajja ne bakola effujjo ne bamala ne bagenda era nga ye bakoze. Olaba balikola mu kamera kati singa tewabaddewo kamera, olaba balikola mu kamera saasira singa tewabaddewo kamera. Mulaba zi musululu mmoja eziri wano. Look at how these people are operating. Look at the country. You someone in UAE, someone in America, someone in Qatar. Look at what Uganda looks. Look at how Uganda is bleeding. Look at the money that we pay to help in the hospitals, the money that we pay to construct roads. Look at the best way. Look at the best way they are using it. Look at the best way they are using it. Bonna batambula bakutte trigger. Bonna batambula man oluga oluli ku trigger. Twebuuza naye etali nsiko. Ekisinga okwewusa n'okumalamu amaanyi tebasinga tebalina mannya. Ekisinga okwewusa n'okumalamu amaanyi tebasinga tebalina mannya. Naye bullet bakuteza njawulo esibye gundi embeera bweti bwetambula nga mwe mulaba. Embeera bweti bwekyali gwe munnange akyatwekuumiddeko. Embeera ya bunkenke nnyo wano. Era if we can best describe it, this is what we refer to as Kamwokya turned into bush. Kamwokya turned into bush. The area is heavily deployed. We have the military, we have the police camp, we have the SFC camp. We have each and everything that it requires for one to go into a war. This best describes. This gives us a picture of how 2021 is going to be. This best describes and gives us a picture of how 2021 is going to be. So my question is, gwe ali yonna gy'oli
olowooza 221 egenda kutuyisa etya? Twesibe 2 naye wakati wonna bino byonna nga bimaze okuggwa in the end nkimanyi kigenda kuggwa, nkimanyi kigenda kuggwa. Kino tekibeerangawo oko mu nsi yonna, kino tekibeerangawo oko wano mu ggwanga erya Uganda, tekibeerangawo oko. Ekitegeeza Bobby atulaga nti ye yekka yali ku kituufu, tekibeerangawo oko. Be bali abadde mu muzannyo aye nekyakiraga nti ono omusajja atidde. Kimmalamu nnyo amaanyi nti ssente ezange ezirenga ku makya ne sukaali n'empa ne basalako omusolo, essente ezirenga ku makya n'engenda ku banka ne basalako omusolo, ku mobile money ne basalako omusolo. Tekisobola okukola ekyamaanyi ate ku kuzikozesa to threaten me. The best thing that my own money can do is to threaten me. Nenga akkiriza oba gaana kijja kumala kiggwe. Ate abo bonna abatiisa bagenda kubanga tebalina wakuddukira, kubanga enensi yaabwe yaddi wakati, kubanga enensi yaabwe. So baita map media wakakofiira ali mu kugoba ow'obukofiira naye tubeere bavumu. Kino kyonna ekiriwo kiraga nti enkyukakyuka yeeriwo mu kkoona era 2021 mwenna bannayuganda abali eyo mulina okukitegeera nti nno omusajja yayidde dda, ab'ebyokwerinda baayidde dda, bonna baayidde dda. Tubeere redde ku nkyukakyuka. Ekinnyumidde nti nabo bennyini bakiraba nti embeera mbi ddala era bannange mukubize bannayuganda yonna gye bali nti nno benyigire mu nkyukakyuka kubanga omusajja agenda. Embeera bwekyatambula wano ku kitebe, naye njagala kukuwaako ku kyuma omu ku presidential guard mulaba wano alimu kubanga adressinga media ku kiki ekibaddewo ekyenjawulo. So, we don't know their intentions. We are yet to find out. I was asking them, where are you taking our property? Why are you taking APCD? They've broken into Honorable Chagulanyi's office and they've cut the CCTV camera stuff, the DRR decoder, and they've taken it. And I was asking them, why are you taking this? Is just CCTV to watch the security around, which you also people need. So they said, no, there's something we want to leave. So we don't know what is inside. I mean, yeah, actually, some of the guys, People Power guys, came from that side complaining with blood stain. Some have been badly beaten. I don't know where from, and we rescued them, we put them inside. And I don't know why they were beating them. We don't know why they were here this morning. We didn't receive any notification. Yeah, Bobby Wine was addressing delegates from Nakawa. All of a sudden, we were invaded, and in our Robadoba style, we managed to take him away. So they went into the ceilings, they've searched the entire office. I think they were also looking for Chagulanyi. Yeah, but he's safe. Our president is safe. Ekibaddewo Chagulanyi ali safe. President waffe Chagulanyi ali safe. Ekibaddewo nti abasirikale ab'amagye abamilitale mu bukambwe obungi tubadde tukyali mu press conference yaffe nga bulijjo, tewaliwo fujjo, tewali balwana ssaawa nga 5 ne batulumba ne bagamba tuzze, ne bakonkona, ne bamenya geeti kifuba, ne bayingira, ne batandika okumenya buli we baagala, ne batwala buli kimu, batutte CCTV kamera, ne batwala engoye za People Power, ne balinnya waggulu mu siiringi, ne batwala buli kye baagala. Kati ne mbabuuza, kati ebintu bino mbitwala wa, ne baŋŋamba jangu ku Jinja Road, I mean Kira Road Police Station. Nembabuuza saaki waranti yaki nti bino tubikoze ku DP, tubikoze ku FDC, tubikoze ne ku NRA. Nze ne mbasekeera ne mbaga mutulimba. Main target yamwe badde wano ku National Unity Platform. Nenga bo batidde buki batidde nnyo. Amanya Uganda Ntege Chuma kya Yesu. In charge of security. Wanji
embeera bwetyo bwetambula obukuba presidential guard kyoma kya Yesu atangaza mpola sawa zibadde nga 5 nga tuholdinga press conference zaffe nga bulijjo ng'abantu ababicivilize ne pulezidenti waffe abaddewo. All of a sudden abadde ku gate ne batugamba tulumbiddwa amagye military ne police ne bakifeesa ababadde mu leeya. Ne tugamba ate musango tiwaliwo abalwanye wabweru nga tewali balwanyi. Ne bamenya ne bayingira. Ne bayingidde batandise kusala nzigi na kusala nzigi ne mbagamba neete musala katubagulirewo we mwagala mu kifo ky'okwonoona obwonoona awamu wo basazeewo kuba tuwadde ebibiina bisumuluzo byawo ne basomba buli kye badde bayita ekya people power matishaati masowaani kalaamu buli kyonna ekyalwedi n'abaana abamu ne babakulako zibereti ne batwala ate ne batugamba babitutte Kira Road Police Station. So tubabuuzizza n'omumala gagwabudde temutwana notice ne baga kino tukikoze wonna tukikoze ku bibiina byonna naye nga nze mbasekeredde ne mbaga ebyo mulimba main target yammwe yabadde wano. Kati abakulu baffe tulina engeri gye tulina obba protectingamu kubanga nawe badde bagiridde ako kabasazi teri baana bakwatiddwa tewaliiwo bakwatiddwa. Embeera bwetyo bwekyatambula gwe munnange akyatwekuumiddeko ku Lujulio TV era nga munnange tuli wano bweru poliisi webadde ekutte era nga oli abadde atambula ng'ayitawo bibi obanga ali mu takisi oli abadde atambula obanga ali mu takisi agamba nti nedda wano eno kampu aba atuuse mu kampu obadde osobola okugamba nti eno kampu ya byakwerinda ebyenjawulo naye nga abantu abamu kubagibwako ebintu byabwe byebandeetedde ku makya ebyamasomero aliwo abadde baleese uniform z'amasomero nga ziwandikeko byonna byonna ebiveera babisitule tebalina kimu kyebandekedde n'ebyange byonna byonna ebibadde awo nebyemadde n'agasala omutundu byonna byonna babitute. Nsaba gavumenti eno badde nsaba gavumenti nti etunuulire abavubuka tusalawo ne tugamba twekolere ebyaffe so baduwa omukisa naffe dukole ebyaffe nga twekozesa webalawo ebintu byaffe byetwekolere byebajja ne bonoona so nange simanyi kyakukola ba baagala tuddeyo ku nguudo baagala tumenye amaduuka g'abantu amayumba g'abantu nange simanyi naye mbadde nsaba gavumenti etuleke omuntu abeere mu nsi nga tweyagala tumanyi tetuli bannayuganda naffe tusobole okwekolera ebyaffe oba gavumenti etuwulire nti engoye ziri mu kala ya redi ezo tezikirizibwa mu Uganda ekyo nakyo tukireke tumanyi nti ekyo tekiriiwo tukole ebirala. Amanya Mugisha Gilbert no tebazoonoonye buli kye basanze kyonna bapakidde mu ggwanga wali wandeetedde t-shirt z'okukola kuwandikako ne embroidery zonna ezo bazitute emashini zaffe zonna bazitute tebalina ekintu kye batulekedde bye basanze awo byonna babisitute ne babitwala. Embeera bwetyo bwekyali gwe muganda wange akyatwekuumiddeko bonna abasajja baganye okukkiriza okugenda wakati nga ne bye badde bayagala babifunye ya sitiiru bakyaliwo nga wakati nga ne badde bayagala babifunye oluguudo luteereddwa naye nga bano baganda baffe bano Uganda bw'otunuulira amaaso gaabwe ennaku ebajjudde ku mutima ennaku ebajjudde enjala ebaliko bannange enjala ebaliko ennaku ebajjudde naye nabo bakozesebwa ekintu bakitomera naye nga wetegereze engeri gye bakutte emmundu wetegereze embeera bwetyo bwekyatambula
wetegereze engeri emmundu gyekwatiddwamu. Oyinza okugamba nno nsiko, oyinza okugamba nno nsiko olugalo ku trigger, naye nga ebyo byonna Museveni abikoze. Njagala mbajjukize gwena abadde atidde nti Museveni teri kyakoze, teri kyagenda kukola ku bavubuka, teri kyagenda kukola ku Kyagulanyi awamu ne Nuupu kyatakolangako. Bonna obukodyo bwaggwayo kati addamu budzi. Listen, kankiddemu Museveni teri kyagenda kukola ku Nuupu, teri kyagenda kukola ku Kyagulanyi, teri kyagenda kukola ku bavubuka kyatakolangako. Bonna obukodyo bwakola addamu budde, bonna addamu budde, teri kipya. Okutisatiisya atiisatiisiza, okubatya gasi, okutta abantu, okubba ebintu by'abantu. Broad daylight bwe buno bwe bayita obubbi. Broad daylight bwe buno bwe bayita obubbi. Broad daylight ng'ensi yonna eraba, wabula ng'oli akozeseza omuli w'omusolo, ng'akozesa sente z'omuli w'omusolo, ate najja nabba abantu abamuwa sente ezo. Atugamba atya bw'abaana bagenda kudda ku masomero bakandidenti, omwaka oguli bagenda kuteekawo bakandidenti, omusajja mutiiti wali bagenda kubeera bakandidenti omwaka ogujja. Ayagala tayagala agenda maanyi g'abantu twamukwawaawumule wabalina ebikolwa bye yakola, agamba omwana ajja musonyiwa, omwana ajja musonyiwa, ajja musiba. Yattanga abantu ekiro n'abuzaabuza, ate emisango gyayo leero tujja gimusonyiwa. Oba atunoonye atunoonye, nze annoonye atunoonye natumukooye ennafu ennafu tugenda waka kuwa abaana mmere mutalina gy'olaga, batuziba n'amakubo agagenda ewaffe, batukwatira ne ku mayumba agaffe, tutudde tulina bye tubanja tuliyoni za 48 eryo ebbanja tugenda disasulira n'abaana baffe n'abazzukulu baabwe bagenda kusasulira ezo Museveni abamuwa amagezi asooka ayiwaga akatiko konna buli kaseera ne tiyagasi ayiwaja bayakise ennamba yamufuna mmere tiyagasi abiisa lutalo luno tuli mu lutalo, atugambe tuli mu lutalo. Alina mirembe bw'aba ayagala lutalo nga abantu b'ekitundu banyiivu nnyo, babalemeseza emirimu gyabwe. Abo nno bafumbi ba mmere, abo bafumbi ba mmere bambi nabo bakedde kunoonya kye balya, naye munnange bagetinze surprised ng'emmere yaabwe babagamba temugenda kufumba, naye nga bamaze dogisuubula, kafaanana wamaze dosuubula emmere yo gagitunda ssaawa 5, naye bakugamba tuba kugitunda, naye nga ne kapita abamu bagala ne bajjayo amatooke, ne bajjayo akawunga, ne bajjayo ki, ne basasula after nga bamaze okukola ki, ne basasula after nga bamaze okukola ki, okutunda. Kati saasira abo bagenda kuddawa, abo abantu bwe batyo bagenda kuddawa. Abasajja bavuga obuntu buno. Museveni talina amannya, mwe mulina amannya. Bamulayi bamaze okukola effujjo, bamaze okukola effujjo nga bulijjo, era bagenda bamaze okukola effujjo. Obukulembeze bw'eggwanga Uganda
tubaddeko gwe wenna akyatwekomeddeyo ku Lujjuliro TV embeera bwetibwa ekyatambula ekkubo limaze ne liteebwa naye nga emmotoka na tiyagaasi byo bikyaliwo era bw'oyambuka eri waggulu oyinza okulowooza tuli munda mu barracks oba eyeekabambire oba eyeekabamba oyinza okulowooza tuli munda mu barracks Munange embeera bwetyo bwetambula ebweru embeera ekakkanyeemuuko wano ku kitebe embeera ekakkanyeemuuko oluvannyuma lwa Museveni ng'ayita mu poliisi ya Uganda ng'ayita mu magye n'aba LDU okujja okukola effujjo oluvannyuma lwa Museveni okukola effujjo wano ku kitebe kubanga atidde effujjo alikolako abo bokka baatidde aye Museveni alina koodi aba ayagala akutuuse otye nnyo kati Museveni kubanga atidde ayagala atuuse tutye nnyo naye ku luno akkirize agaane agenda naye nga embeera egenda edda mu nteeko wano ku kitebe kwennyini embeera egenda mu nteeko okujjako eri waggulu bw'obanga otunuddeyo deployment simanyi oba musobola ogezaako giramu deployment tesobola kulabika bulungi naye nga deployment ekyali y'amaanyi nnyo waggulu naye nga wano wennyini ku kitebe embeera enomalizinze nsaba onzikirize nkuyingizeeko munda olabe munda watya wewali embeera bwetyo bweyimiridde naye nga mwenna nziramu okubeebazamu mwenna abakira ku makya n'obanja academic papers twongeze fire academic papers twongeze fire Museveni wanaaba tazirina lazima tujjako kalakasa era lazima tajja kubeerako nze nkubuulira tajja kubeera ku ballot nga talina academic papers tajja kubeera ku ballot naye nga embeera normalized the situation has normalized Uganda yesinga kupina muzi yonna kuba buli kimwe kirina abazungu balambula ensi yonna ne
Babandulu kwagala nnyo muganda wange naye mutegeeze bannayuganda ku mulundi guno tuli mu byaddala nze sitera nnyo kwagala kwogera mu kamera kuba omumanyi naye kinnuma mwana leero kanje gye mbagambeko ebigambo bino baboyi mubeereyo mugambe nti lino eggwanga lyaffe lyakabi mu nsi yonna eno uganda bagirambula ne bagitegeeza nti yemmwe de part of Africa ne mukakasa yemmwe tulina okununula eggwanga lino ngaffe guno omulembe gwa Kyagulanyi guno omulembe gwa Kyagulanyi bagulangirira n'ebitabo mweguli baganda bange guno omulembe gwa Kyagulanyi bagwogerako nti gulibaawo era gwe guno guzze okutereeza ensi yammwe eno ensi yaabali erimu buli kimu abo abasirikale tetubakuba nabe ekyokutegeeza bannayuganda abali ku social media baboyi twebereremu lino eggwanga tulina okitereeza era ffe twewaddeyo ffe tulabula mwami Museveni ne bakyalibe tumugamba ku bintu bibiri alina otuwaako kimu okutwala obulamu bwaffe oba okutukwasa emirembe zaffe mu ggwanga lyaffe n'atuwa entebe yaffe ffe nga bannayuganda twasazeewo entebe tugikwasa His Excellency Robert Kyagulanyi kuba ffe tusalawo era kandi twagimutise era tumugamba agume bino byonna okusomooza ne tumusuubiza nti tesiti ez'okubeera pulezidenti zonna yaziise era lindirira lunaku lwakulayizibwa tugenda omulayiziza mu gwakutaano His Excellency Robert Kyagulanyi basazeewo agenda okuteeka eggwanga Uganda we lirina okubeera kuba we tuli siwe tulina okubeera bakyali bange twebeereremu nze neesalawo netalafiya Museveni pozi nga amaze kunzita lwejja okuggwamu amaanyi naye ate nkakasa ajja kuba sebodeeya naye ebirowoozo byange ajja kuba tabise nkakasa mwe bannamawulire mujja tutambuza buli kimu naye nze mbuusa bakyali bange abali wano mulabika temumanyi lwaki Uganda ffe tuyiwawo omubiri bangi abalwana naye nga tebamanyi lwaki balwana banaye Uganda eno mwongere okulwana yakabi bw'oba tomanyi naye otuuse oluyimba lw'eggwanga nasonaasemu lwe muyimba olwo muluzze mu lulimi lwammwe olire kye lutegeeza bw'ova ku ekyo olabe Uganda is the part of Africa sifa ababyetu abazungu bino bye tulimu bya ddala bakyali bange si byakulekaana nti woowe nedda tuli mu bya ddala tulabula mwami Museveni ne bakyalibe kuba nze nkakasa Museveni entulugunya gyatulugunyamu bannayuganda labika sina munnayuganda nga yali munnayuganda Museveni oyo si munnayuganda naye tubalabula mwami Museveni ne bakyalibo tukugamba lino ejjogo lyo likoma mwaka guno mwana otukabiza amaziga bangi era tugamba ebigambo bino nti ku bulamu ojja twalako kimu oba okutuwa entebe yaffe nze mbabulira bwatamanyi nti Museveni yasalirawo buli kimu tubadde mu COVID nga mwenna abatamuwagira n'abamuwagira ku ssaawa 2 mumulinda muwulire kyasalawo nga yasalawo ku buli kimu yagamba nti abewakiso mulye emmere ne Kampala naye nga Uganda ensi yonotondako mwana ntisegana amawulire gange olira yasalawo n'agamba nti abewakiso ne Kampala mwe muwula mulye emmere abamu temugenda nakulya kyokka nga Uganda ffenna tuwa omusolo yakutegerera buli kimu yagamba boda tezikola yagamba nti akedde nzigadde pulezidenti mumutunuulire nnyo kuba yasalawo ku buli kimu neyanzizza nnyo baganda bange kubamwe mukola omulimu munene naye n'abasirikale tetubakuba nze ekimanyi bamanyi ekyokukola omwana asindise mesagi wali n'amasirikale n'akaaba amaziga naye ng'ayambadde yunifoomu n'akaaba ng'alaba Uganda weri si weerina okubeera mwe mulaba abali wano singa ffe tetukola ku Uganda bweri ebitabo bwe biyogera ku Uganda singa ffe tetukola singa tutula butuzi wali nga ababeeri bakuba ebyeyo ne batukolerera mwana singa tutula butuzi mu butebe nolagira nti mukole kino munsengo ye mukole bino mundeetere kino kuba Uganda yakabi nnyo mu bitabo naye byeri mu bitabo si byeri mu bikolwa tubasaba bakyali bange mweberere mu mutegere kye tulwanirira nze singa siri wano mwana nasuulawo buli kyange nesalawo nole mugende bweru kuba sijja genda bweru kuba buddu nga ate bali be balina okujja wano bakole obuddu sigenda abikkiriza Museveni mpozi ng'otutta obulamu bwange naye bw'oba totutte obulamu bwange ne bwe naasigala mu Uganda yokka bw'onaagaana ovako afazali tujja givaamu tukuviire ffenna bannayuganda okisigalemu n'abaana bo tulaba byabye bimala twagendanga na Bobi embeera bwetyo bwetambula gwe munaye akyatwekumiddeko embeera bwetambula kkiriza
kkiriza oba gaana akutwaleko munda naye nga abavubuka baliivu ate ebyensuso akutwaleko munda ate nkwage ekiri munda. Oh, soka chicken. Okay. So kati balinyide wano musirire. CCTV will be disconnected. Let me put them right. CCTV adapter. So this is the screen normally we see cameras is in everywhere. Flash to the gate where so that all the cameras have been removed. They recorded our documents in this office. And our signatures. Signatures was good. No, the only took the server. Because I was around the DVR. The DVR. We're trying to establish how getting a lot of stuff. Because I see all these places were full, eh? Open down way yeah.
Okay, so I guess we can talk from somewhere else. Wanguweke enkuba bannange abasettinga musettinga enkuba bwegati weza gwe wena akyatulaba wano ku Lugya TV Joel spokesperson nga abako byawako light era bweti bwetambula mpolampola. Today is a very sad day. Today is one of those days that we saw coming. It is one of those days which ideally should shake us, ideally should cause us to be moved. But again, it's one of those days that emboldens us. It's one of those days that get us to actually realize that the struggle that we are involved in is for real, that the struggle we are involved in is worth it every step of the way. This clearly shows that wherever we are holding, we should hold tighter. So this morning, we had an engagement with youth leaders from Nakawa Division, and they asked to meet our team leader, the president of the National Unity Platform, and so we organized for that meeting. Many of you media colleagues were around, and then we were interacting with them. They were sharing their experiences. These are the ones that were voted at youth council level on the NUP ticket, and so they asked to meet their team leader, and today was the meeting. And so in our continuous interactions with them, that's how we learned that police and the army had surrounded our headquarters in huge droves. We asked somebody to do a count, and they could not do a complete count. We anyhow continued with our activity because we are a party, we are a registered party, and so party activities should be able to continue. So the party president meeting leaders within the party is not an offense, it's not a crime. When you go to the NRM Secretariat, work is ongoing and leaders are meeting different people, those that are grieved, through their primaries and all of that. And so our party activities were ongoing. And of course, as we continued with the interaction together with the youth leaders, that's how now police and the army broke into our premises
They pushed the gate. I'm told they cut a number of places, and of course we had to make sure we be secure in a number of places within, because this is what happened in Arua. They broke into the hotel where Honorable Kyagulanyi and the rest of the colleagues were, and the rest, as you know, you saw what happened. They got them, tortured them, arrested them, and all of that. And also, we learned of another ploy, because tomorrow is nominations. Tomorrow and Friday, nominations for parliamentary candidates. Myself, I'll be nominated tomorrow with the mayor of Nakawa, who is an aspiring member of parliament for Nakawa East, and a couple of others that were in this place, you know. So perhaps the other plan was also to probably get us arrested so we get to miss the nominations, because once you're not available in person to get nominated, you get to miss out. And of course several other plans that they did have, and that's how we had to make sure we are safe in a number of other places, and our president, Honorable Kyagulanyi Ssentamu. And the rest, as you saw, police and the army broke into our offices. They have taken paraphernalia, that is red berets, t-shirts. They have taken documents. So many documents. We are still trying to establish exactly. They also broke into Honorable Kyagulanyi's office, which had many sensitive documents. We were preparing to take his signatures that we have collected from different parts of the country to the Electoral Commission on Friday, and many of those documents are now missing. We are yet to hear from police why they did this, why they had to raid our place, take our paraphernalia, but most importantly, take documents, very critical documents, because nominations are coming up. Some of our MP aspirants have brought their documents to be signed. All of those have been taken, and like I've said, also, majority of the signatures that had come in for Honorable Kyagulanyi Ssentamu that were locked up somewhere in his office, all of those have been taken. You saw the police truck that was brought, and they put all those documents and taken them there. We don't know if those documents are under arrest. We don't know if police now has become the Electoral Commission, because you see, these documents are supposed to be taken to the Electoral Commission. These signatures are supposed to be taken to the Electoral Commission to verify. So we don't know whether police is saying that now they are doing the work of the Electoral Commission to look at these documents, to verify and all of that. We are yet to hear from them what the motive behind this was. As far as we are concerned, like I've said, we are a political party, properly registered, operating within the law. And whenever security has called on us, whenever the Electoral Commission has called on us for interactions as a registered party, we have gone and interfaced with them, because we like to be law-abiding. We want change that happens within the law. We don't like to be like Mr. Museveni and the others who picked up guns, went to the bush, shed blood, and that's how they took power. We want to be different, and that's our quest. That's our intention. But clearly, the state continues to push us to the wall. And like I've said, it's not very surprising the things that they are doing, because they're in absolute fear. Absolute fear. They began by dismissing us and saying Kyagulanyi, the Senyunyis, and the rest of you, People Power, NUP, those are young fellows, they don't know what they're up to. Ugandans know what they want. And for us, we quietly continued to do what we had to do. And with time, they have actually realized that Ugandans are interested in change, they are very hungry for change, but they also love the person of Honorable Kyagulanyi Ssentamu. They love People Power, they have embraced it, and they have embraced NUP, and they're desirous for change. Now, any government, any regime, especially a dictatorial one like the one we have here, would obviously have to be scared. So it's not surprising the things that they do, to raid us here, take our documents, cause intimidation and all of that. That shows that they are in fear. If they were not afraid of us, as People Power, as NUP, obviously they would have no business coming here and doing all the things that they are doing, breaking into our offices, taking documents. They would have no reason to do that. And so for us, as far as we are concerned, it has become very clear to us that we are a threat to this regime, and wherever we are holding, we should hold tighter. And as we try and make a very good assessment of what has happened, what they have taken, and as we wait to hear from police, our call to Ugandans out there is be stronger. All these activities, all these things should show you that what we are involved in is real, that the people we are up against are extremely scared of us, and that's why they're doing the things that they're doing. So Ugandans out there, be very strong, be bold, knowing that what we are up to, the change that we are seeking,
is around the corner. Otherwise, these people would not be in panic. They will not be doing all the things that they are doing, all right? And for us, like I'm saying, we are not going to be like them. We are peaceful, we are organized, we are lawful, and we are going to achieve that change. Come rain, come shine. People power! Our power! People power! I would like to appreciate the young people that were in this place. You know, they keep making the allegation that People Power, NUP, those young fellows, they are violent and all of that. And they tried to push the young people that were in this place to the wall. Actually, we got information that police planted in them some others to try and provoke them. Say, come on, let's engage these guys, let's fight and all of that. And our young people said, no, we are peaceful, we have not broken any law by being at our party headquarters and meeting our party president. And the change that we want, we are going to achieve it peacefully. And that's who we are. So the state will keep branding us all the things that they brand us. And today, it's been very clear who is violent and who is not. Our young people are very peaceful, they remain seated, they were provoked, but they remained calm. Meanwhile, police was breaking into, they had all these machines, grinders, cutting their way through. So it has become very obvious to Ugandans out there who the violent ones are and who the peaceful ones are. The long and short, all these things that the state keeps doing, their intention is to weaken us, their intention is to cut our speed, their intention is to cause us to lose stamina and to lose our balance. Unfortunately for them, all these things that they are doing are only emboldening us, they are strengthening our resolve, they are causing us to become a lot more brave and a lot more courageous about what we are doing. And they will do whatever they have to do. But like somebody once said, nothing can stop an idea whose time has come. Nothing, and I repeat, nothing can stop an idea whose time has come. The time for Uganda is change. Ugandans are saying they have had enough of the 35-year rule of Mr. Museveni and the other Bushmen that he took power with. Ugandans are saying you have been around, you have done what you have been able to do, you have caused as much mess as you have been able to do. It's time to change. And while the regime will keep clutching on straws to try and frustrate that change, I want to repeat to them that nothing can stop an idea whose time has come. Saddam Hussein did this and a lot more. Omar Bashir in Sudan did this and a lot more. Muammar Gaddafi of Libya did these things and a lot more. But today they are all history. So our message to President Yoweri Kaguta Museveni, the outgoing president of Uganda, you will do all these things and a lot more. But our resolve is strong. And like we're saying, nothing can stop an idea whose time has come. It's time for change. And that change is going to happen. Luckily for us, like I'm saying, we are different from you. We are not going to shed blood. We are not going to kill people to take power. No, we are peaceful. We are law-abiding. And we are also civil. We are civilized. We are not like the Bushmen. We are going to achieve this change peacefully. So let's be strong Ugandans. Let's be resolute. Let's be emboldened. Let's be stronger than ever before. These things here should not weaken us. They should not weaken our resolve. They should not shake us. They should, if anything, cause us to become stronger and push for change a lot more. That if our parents have not been able to witness a transition, a peaceful transition, our children should be able to see that. And so it's your responsibility, it's my responsibility to make sure that that change gets to happen. Uganda. Olunaku olwaleero tubadde n'abavubuka abava mu division y'e Nakawa, abavubuka abaawangula ebifo bya youth councils ku byalo nga bakozesa kaadi flaga eya NUP basaba okusisinkana president w'ekibiina kyaffe Honorable Kyagulanyi Ssentamu era n'abawo olunaku olwaleero. So bazze leero okuva mu Nakawa West, okuva mu Nakawa East, bano bakulembeze b'abavubuka nga baze okusisinkana omukulembeze waabwe, omukulembeze w'ekibiina kyabwe bawayeemuko nabo. Era kyetubaddeko wano kubanga nga NUP tuli kibiina ekiwandiike ekiri mu mateeka era activities z'ekibiina zirina okugenda mu maaso. Era bw'ova wano n'ogenda ku kitebe kya NRM
osanga nga batambuza emirimu gyabwe nga NRM wali abaliyo bano bebulugunya biki bya primaries n'abalala n'ebitebe ebirala byonna so n'ekitebe ekyaffe nga kikwasaganya emirimu gyakyo era kwe kukyaza abakulembeze b'abavubuka okuva mu Nakala division ababaddewo olunaku lwaleero naye tubadde tukyali awo ne tufuna amawulire nti poliisi n'amagye batusazeeko beetoolodde ekitebe kyaffe kyonna kyonna nga bakizinzeeko tugamba nti kiki batuwagaza kibano eno tugamba ffe tugende maaso n'olukiiko lwaffe kubanga teri mateeka ge tubadde tumenya naye tubadde tukyali awo poliisi n'amagye ne batandika okusindika geeti yaffe ne bagisala n'ogisala okuyingira munda of course ng'abakulembeze ne bannaffe abalala tugezezaako okulaba nti tubeera safe bulungi so nga mbadde ngamba nti ng'abakulembeze bwetwajjukire of course ebyali mu Arua poliisi n'amagye ebyasalako hoteri onda Kyagulanyi Ssentamu gyeyalimu ne bamanya ebisenge byonna ne babajjamu ne babakuba yasindika ne bamukuba amasasi nga tulina okwekengera ate nga n'ekirala enkya nominations olwokuna n'olwokutaano ezaabo abegwanyiza entebe z'obwababaka ba parliament nze kama kwogera ngenda kubeera nominated okwewandiisa enkya kubeera omubaka owa Nakawa West babadde n'owekitiibwa Ronald Nsubuga bali mu ezo agenda naye kwewandiisa kuko omubaka owa Nakawa East n'abalala babaddewo so ate nga twafunye ku mawulire nti poliisi ekolagana ne bannaffe betuvuganya nabo bagezeeko batukwate batulemese okwewandiisa kubanga bw'oba toliiwo sekinnoomu gwagenda okwesimbawo oba baba tebajja kuwandiisa ne bw'ona ogenda mu kooti naki amateeka gagamba olina okubanga wooli so nga tulina okubyekengera ebyo byonna of course tufunye bwe tugenze poliisi n'amagye ne bayingira ne batandika okumenya nga basala enzigi za ofiisi zaffe ne bayingiramu ne bajjamu ebintu ebyenjawulo bajjemu obukofiira obumyufu t-shirt n'ebirala bajjemu documents ebiwandiiko ebyenjawulo tulina bannaffe abagenda okwenominatinga enkya n'olwokutaano ababadde baleese ebiwandiiko byabwe tubisayininge ng'ekibiina secretary general waffe ebisinga ebyo babitutte twabadde tucollectinze signatures eziwerera ddala eza honorable Kyagulanyi Ssentamu bamenye ofiisi ye naye ne bayingirayo ne babitwala kati of course tugezaako okwebuuza poliisi kino yakikoze etya tebaze na search warrant oba ki batutte ebintu bino byonna n'ebiwandiiko n'ebirala ebintu bino electoral commission ebivunaanyizibwako era bannaffe ababadde bagenda okubeera nominated badde bagenda bitwala ku electoral commission the signatures eza honorable Kyagulanyi Ssentamu zitwabadde tufunye nazo nga zigenda twalibwa ku kakiiko k'ebyokulonda naye ate kati poliisi ebitutte kati twebuuza poliisi etandise kukola mulimu gwa kakiiko k'ebyokulonda kubanga ebintu ebyo byonna ebiwandiiko ne signatures byonna nga tulina bitwalira electoral commission ebiverifying ebyekkeneenye ekakase nti signature zino mu voters register mu ebiri n'ebirala n'ebirala naye kati poliisi ebitutte kati tugezaako kwebuuza tunawulira kuva eri poliisi kutegeera ki kye baliko kino baakikoze ku lwaki so twebuuza poliisi etutte ebintu bino ebyekkeneenye ebiverifying nti kaakati poliisi yatutte omulimu gw'akakiiko k'ebyokulonda tulinze tuwulire okuva eri poliisi nga naffe tukola assessment damage ebaddewo n'ebintu ebirala byonna bye batutte tulabe tuzaako ffe nga NUP okusookera ddala twagala okwebaza abavubuka ababaddewo wano kubanga poliisi n'amagye bagezezaako okubasoomooza bave mu mbeera bateekebwa effujjo ngeri effujjo kuba gavumenti etera negamba nti people power NUP abo bakozi ba ffujjo n'ebirala naye abavubuka abaffe ababaddewo wano njagala beebaza nti babadde bakakkamu era tutegeddeko nti poliisi era n'abavubuka be bataddetaddemu babasoomooze kati abagaayi tubazingeko tubasobola naki n'ebirala abavubuka ne bagamba nedda tetulina musango gwe tukoze tetulina tteeka litumenye tuli wano ku mateeka teri tteeka litukugira kujja ku kitebe kyaffe kuwayamuko n'abakulembeze baffe so ne basigala nga bakakkamu ate poliisi yo yekoze effujjo nga balina ebyuma basaza enzigi za ofiisi zaffe ne bamenyamu ne bayingira ne batwala ebintu byonna bye batutte so ne kyeyolekera ddala baani abakozi b'effujjo ate baani abatali bakozi b'effujjo poliisi ne gavumenti ya Mwai Museveni kye bagezaako okukola bagezaako tusala speed
Poliisi ne gavumenti ya Mwai Museveni bagezaako otusala sipiidi, bagezaako otusererya bino bye bakola byonna bagezaako tutiisatiisa. Naye ate kati bino bye bakola tetubakakasa nti bitwongedde bwongezi maanyi, bitwongedde buvumu. Oba babadde basuubira nti bajja bikola batutiisetiise, kaakati tutandika okwekengera enkyukakyuka gye tugoba tugiveeko, tubagamba nti ebyo byonna bye bakola balinga abasiba ensaano ku mazzi. Kati tweyongedde buvumu kubanga ekitegeeza nti awali ekinywisi wennyini we tukutte tunywereze ddala. Bajja gezaako okutiisatiisa bannayuganda beegwanyiza enkyukakyuka. Omanyi gye twatandikira eyo nga bagamba Kyagulanyi Basenyonyi mwenna People Power ne NUP abavubuka bato be bakola tebabimanyi. Bagamba nga balinga abatunyooma. Tugamba tewali buzibu tusigala nga tukola kye tulina okukola. Naye kaakati akaseera katuuse ne balaba nti bano abavubuka be twanyoomanga bali ku mulamwa. Bannayuganda babaaniriza, babasembeza, bannayuganda beegwanyiza enkyukakyuka. Kati kino Mwami Museveni ne gavumenti ye kye bagezaako okukola kujja bannayuganda ku mulamwa okulwanirira enkyukakyuka. Naye ffe tubakakasa nti byonna bye bakola balinga abasiba ensaano ku mazzi kubanga kati ffe obuvumu bweyongedde bweyongezi. Kubanga singa bano abasajja tebatya tebaalize wano okutiisatiisa okumenya zi ofiisi zaffe okutwala ebiwandiiko byonna bye batutte ndaki n'ebirala nti singa tebaafuna katengo bali badde tebatuwa na budde bwabwe. Naye kati bino bye batandise okukola bannayuganda mukitegeere nti mwattu bano ate batidde kubanga balaba tubatwala, balaba enkyukakyuka esembedde, bala nti abavubuka be basooka okunyooma ate kati bali ku mulamu ogw'enkyukakyuka ate bannayuganda nabo babeegaseeko. So fe omulanga gwe tukubira bannayuganda bali eyo bannaye tweyongere okubeera n'obuvumu, tweyongere kuguma nti oba babadde basuubira nti bajja tutiisatiisa batusale sipiidi batukangekange, kakati tubalage nti ate kati obuvumu bweyongedde bweyongezi, nti kakati lo gye tubadde nayo yeyongedde bweyongezi, nti omulama gwe tuliko tusigale nga tusonga mbeere kubanga ensolo ku kizigo bweri. Mwebale nnyo, mwebale ddala. N'emikono gyonna gye babadde badese gye batutte mugenda kireka wano, mugenda kuteekayo omusango mu kooti, mugenda kukola Yes, of course ekirala kye batutte ndezi CCTV camera zaffe zisaava byonna babitutte. Ffe ng'ekibiina tulinze tuwulire poliisi kikyegamba kubanga tebaze na search warrant. Singa baze ne search warrant yali badde eraga nti tuze okusaakinga kino nakiri naye baze buzi ne batandika okumenya ne batwala bye batutte. So tulinze tulabe oba poliisi naafulumya kiwandiiko oba enaakola etya etutegeeze kino kye bakoze bakikoze ku lwaki. Ebiwandiiko byonna bye batutte era tukyakola assessment ne signatures ze batutte. Ffe mwattu bannayuganda abasayininga ebintu bino gye bali bakyaliyo nti poliisi ne bwesalawo nti bagenda kubyokya bagenda bikozesa kinaki ffe tetutidde. Bannayuganda abazze batwagala abazze batulaga okwagala bakyaliyo nti ne signatures n'ebiwandiiko byonna bye batutte. Of course tugenda kukwatagana ne balooya baffe tulabe kiki tuzzaako, naye ffe twagala obbakakasa kuba bayinza n'okwetoloola ate kati emisango biki bino byonna bye tulina tubikutenga ekizibiti. Meanwhile akakiiko k'ebyokulonda signature za Honorable Kyagulanyi Ssentamu bazirinze nga bo tebajja kwagala kuwulira nti ate kati poliisi ebirina naki. Naye ffe tubakakasa nti byonna bye bakola balinga abasiba ensaano ku mazzi. Bannayuganda abasayininze epapula ezo poliisi zeetutte bakyaliyo era bajja kuddamu basayininge. Mwami Museveni ne gavumenti yo kibalumire ddala nga bannayuganda babalaga nti bwe munaakola mutya bo bakyaliyo era enkyukakyuka bakyajagala. So tugenda kukwatagana ne balooya baffe batubuulire ki ekiddako, tugenda kukwasaganya tutya kubanga tetugenda kukkiriza bumenyi bw'amateeka butambule nga bugenda mu maaso. Naye weewaawo ffe emirimu gyaffe gigenda sigala nga gitambula. Ebiwandiiko bye batutte era ba aspirants baffe tujja bategeeza bafiiringe nga bukyali tuddemu tubisayininge. Bannayuganda abadde basayininze foomu ezinominating Honorable Kyagulanyi Ssentamu bagenda kuddamu babisayininge. So bye bakola byonna nga bwe mbagambye balinga abasiba ensaano ku mazzi. Bagezaako okulemesa ba aspirants baffe okubeera nominated okuyingira parliament. Bagezaako okulemesa Honorable Kyagulanyi Ssentamu okubeera nominated
okwewandiisa afuuke pulezidenti wa Uganda kyobudola abatwala ebiwandiiko byaffe ne signature nakina ebirala naye byonna bye bakola balinga abasiba ensaano ku mazzi. Tujja kukola butaweera weewaawo akadde kaggwayo naye tugenda kukola speed tubalage nti enkyukakyuka tukyajagala. So what we are going to do, we had actually in total all the signatures that many of them, majority of them had come through. A few are still coming from the field. All right, those that were doing the tally for us told us we had 7 million signatures so far that we had gotten, because Ugandans out there want change. They are hungry for change. All right. We are making an assessment. So everything that was here pretty much has been taken, and we are still doing a very quick assessment. What's around, what is not. Yeah, but most of those things have been taken, and like I'm saying, their plan is to try and frustrate Honorable Kyagulanyi's being on the ballot paper. They tried that with the academic documents. They tried that with all these many different things, the cases, trumped up charges, and all these different things, to try and make it difficult for him to be on the ballot paper. And now that they know the Electoral Commission is waiting for these signatures, so now they are using that tactic too. Let's take these signatures so that Honorable Kyagulanyi does not have what to present to the Electoral Commission to get nominated. That's their plan. But we are saying, whatever they plan to do, it is a total waste of time, because we are going to do everything possible to make sure that we get the signatures that are required. Whatever they've taken, yes, we're going to try and chase within the law and so on, but you know how that usually goes. You know, police will say they're holding on to this as exhibits, and then you begin a court process that might take forever. Meanwhile, the deadline is drawing near. So for us, we are already activating our mobilizers to start the process immediately, to begin collecting the signatures that are required, even as our lawyers pursue the legal issues, to say these guys raided this place, they did not have a search warrant, they've taken our property, they've taken our documents and all these different things. Why? That's illegal. So as our lawyers are chasing that, we are also becoming proactive. And so we have already reached out to our mobilizers and asked them, please restart collecting these signatures. You know, and if those people are saying, but wait a minute, I already signed, why ask me to sign again? We are hoping that they've been able to see what has happened. So that is, both fronts are ongoing. Chetuli Mukola. Oh, that's okay, so banaffe abadde bakunganya emikono egisinga gyonna gyabadde nga gyatuuse dda wano kubanga nga tutwala ku lwokutaano mu kakiiko k'ebyokulonda nga tugirina wano tweteekateeka kubanga nga giva mu field yonna. So banaffe babaze era ne batukakasa nti tubadde tulina miliyoni 7 obwa signatures ez'abannayuganda abagamba nti affe twagala kyukakyuka era Kyagulanyi tukusembye. Era nga bwe mbagambye nti gavumenti ya Mwami Museveni kye bagezaako okukola kulemesa Honorable Kyagulanyi Ssentamu okubeera ku ballot paper, ky'obudola batwala bino ebintu ne signatures n'ebirala bakigezaako ebiwandiiko bye ne bagamba kino naki ne bamuteekako ebisangosango bamulemese okubeera ku ballot paper. So n'ebino ebiwandiiko bye batutte ne signatures kye bagezaako okukola kubanga akakiiko k'ebyokulonda kalinze signatures zino ku Lwokutaano era nga twali tuzikuŋŋaanyiza tuzitwale. Naye kati bazitutte poliisi nga baagala tutuke wali akakiiko katubuuze biriwa. So ffe kye tukola tukozesa enjuyi zombi era tukwasaganye ne balooya baffe batandike okukola ku musango kuba poliisi kyekoze n'amagye kimenya amateeka. Bazze wano tebalina search warrant, batutte ebintu byaffe, batutte signature, tubabuuza abaffe mutuyambako okuzitwala ku kakiiko k'ebyokulonda kikye mukola kubanga tulina transport yaffe egenda ozitwala n'ebirala. Okay, so balooya baffe nga following ako ekyo bannaffe abali mu field abanoonya signature tubagambe bannaye kakati ate muddemu speed tutandika okufuna signatures endala ziri bwe baziremera tube nga tulina etusobola okutwala mu kakiiko okuwandiisa Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Okay, thank you.
embeera bwetyo bwetambula gwe munnaffe wano tuli Kamwokya headquarters oluvannyuma olwabiri byonna ebyabaddewo kale gwe muganda wange Joel Ssenyonyi omwogezi wa ekibiina kya Nuupu ey'omwogezi for Power abadde agezaako okutangaza era oba brief information ku biki ebibaddewo biki bye batutte naki ekiddako we forward kale gwe munnaaye ali eyo bwe tutyo bwe tutambudde mpola mpola